Mikwano gyaffe abalabi mwenna tweyanzeege okwongera okutulaba esookera ddala okubeebaza olwakadde ke mutuwa abalayikinga abasubscribinga buli muntu era w'osinza okuba nga obaako akadde k'owaayo vidiyo zino oziraba abamu abajjamu ekyokuyiga abalala oluusi ababeera n'empaka naye ne mmala n'ogamba nti kino nakikugusa oba nakirabyeko kulwokulaba vidiyo eyo. Tweyanzeege amanya gange yenze senior MC Madimbuko Mutaka wa Kabaka okuva ku Radio Budde y'omuntu owa bulijjo mu kibuga Masaka wakati. Nsooka okutuusa okusaasira kwange embujjuvu kulw'okuviibwako munnabitone kuba tetujja gamba nti munnakitone abadde n'ebitone ebisukka mu kimu ebisukka 2 abadde mukyala nga mu backinzi mu music, abadde mukyala azannya firimu, abadde omukyala amanyi okuyimba, abadde omukyala omuwandiisi, so abadde n'ebitone biwerako ddala omukyala Even Lagu. Twongera okusaasirako ate n'okusabira gy'olaze Omukama Katonda ayongere okubanga akugumya akuwa ekiwummulo eky'emirembe kubanga gy'olaze ogenze tukwatira bifo naffe ekkubo. Ensonga mpitirivu nnyo ezizze zibuuzibwa ekisookera ddala nga buli omu abuuza Bato yali etya, Bato yatambula etya, Bato nganze ku lwange nagiraba ntya era yabeerawo etya. Ekisookera ddala nsooka okwebaza bannayuganda nti ekimu ku credit gye tuyasooka okuba nga tufuna mu Bato eno waaliwo okulaba nti music wa Uganda agenze alinnya. Then tuba tukirabanga Bato nti kyabulabe naye ate kirina engeri gyekipromotinga mu music wa Uganda okubeera ng'agenda ku level endala. Kuba nagenda okulengera nga waliwo n'abayimbi abamu ab'ebweru nga bapositinga ku ogumondi ku show zino engeri gye zaatambulamuko ng'olabira ddala nti ekyo ekintu kyali kirungi nnyo mu ngeri emu oba endala. Lutalo oba music yali wakati wa Sheebah n'omwana muwala Cinderella Sanyu era nga kinajjukira nti Sheebah ambassador wa university eyategeka Bato eno. Then Sheebah Cindy ye najja oluvannyuma okuba nti ajoyininga egundi eno. Kinajjukira nti Bato eno ezze ebeerawo okumala ebbanga ddene nnyo ng'abantu bangi basaba Bato wakati wa Cindy ne Sheebah. Naye kimanye bulungi nnyo nti oluvannyuma lw'okuba nti mubadde mujja mugisaba Sheebah kirabika nti manager we gwe yali ayina omukulu Jeff Kiwa yali yagaana dda Bato eno oba oliawo olw'ensonga ze yali amanyi ku mutima kubanga waliwo abantu banyinya abagyesimbamu nga baga nti bano baagala ssente mmeka zibandyetaze okuba nti no Bato eno ebeerawo. Sheebah n'abeera nga Cindy yali waweeringi okuba nti yewe ogimutuusizzaako akadde konna agikuba naye nga tulaba nti Sheebah yali yagaana. So nno nga kikulaga nti wandibanga Sheebah tannaba kuva mu Jeff Kiwa akyabika okuba nti nno baali baamugaana Bato eno obutagigendamu wadde ssente zaali zitya naye nga yali tagiyingiramu. So Bato eno bwogenda giraba ekisookera ddala emu ebyokwetegereza bingi. Bangi ku bantu baakubidde Bato eno ng'obamu bagamba nti waliwo ttiimu Sheebah oba waliwo ttiimu Cindy ne buli muntu engeri gye yagirabyemuko naye ng'okusookera ddala nti nze credit ngenda sooka ogiwa omukyala Sheebah. Waliwo ekintu ekimuli munda abantu abamu kye batannaba kutegeera abamu nga bakibuusa amaaso nti Sheebah yasinzira ku show yali ya Juliana Kanyomozi. Sheebah n'addamu n'abeera ku show yali ya Winnie Nwangi n'ayakola statement y'emu bweti ng'agamba nti obudde buno abakyala ffe tufuga music. So nolwekyo abantu abamu abasajja muli bali muli mu kutunuulira Bato naye bo abakyala Sheebah alinamu ekintu ekyayagala opromoting ennyo mu bakyala okulaba nti music industry abakyala tebasigalira mabega oba Bato yagiwangula oba teyagiwangula. Nkikulaga nti kyekimu ku eri ensonga gye yayogera bwe yali ku interview n'agamba nti yazizza Cindy akirira mu mutima ogwo okulaba nti omukyala mu music industry ya Uganda tateekeddwa kubanga asigala mabega. So ekyo ekintu twakibuusa amaaso abamu ne batunuulira music bwe yali naye nga nti Sheebah alinamu endowooza eyo n'okwagala okwo nti omukyala ateekeddwa okuba nga adda engulu mu ndongo oba okugidominatingamu okubeera nti yagiri waggulu. Abasajja bamu batunuulira ensonga mumuze ebbali temulina bagirowoozaako naye Sheebah alina ekintu ekyali mu kupromotinga okulaba nti omukyala wakiri andooza asigala ye alinako likode kumwogerwako nti agezezzaako nnyo okuteeka ku bakyala engulu oba nti abawagidde kyekimu ku statement gyakola nti azizza Cindy abamu ne batakitunuulira. Bwe tutunulira ku performance bulimu yakuba nti bangi ku bantu Sheebah show eringa eyamusumbuwamukko mu nkuba nga tekyalabo bantu bangi kye baali basinga ku bantu batwasobola okwenterviewingako bangi nga buli omu agamba nti live band
kikulaga nti Sheebah live band emuzannyamuko okumala ebbanga ate nga kya buntu kubanga music abajjukira obulungi ennyo battle yali ya Bebe Cool n'abakulu abaggulu live bakuba naye live band enezannya abantu mangi nti waliwo omuntu w'otuukira eddoboozi ne likubula oba n'obeera ng'okooye oba eddoboozi netandika okubula so kati Sheebah ye live band ekyakwongera okuzannyamuko nti n'ekitono ky'osobola okubeera nti agikubamuko kiraga nti ateekeddwa okubaako limitation n'omanya nti no agenda kukoma ku nnyimba bwe ziti naye bwe ziba nga nnyimba zakwemalayo nga battle bwe yali kikulaga nti oluusi atuuka ekiseera n'aluzingamu so ku live ekyo kyali obvious nti Sheebah baali balina ogimusinga ekyokulaba Sheebah nti ndowooza ensobi gye yakolamu ekirala okubeera n'abazinyi abangi baali bayitirivu nnyo n'oluzinga performance nga kiraga nti abantu balinga abaali bazze okulaba abazinyi so nga ate bangi ku bantu balina essuubi mu ggwe okunyumirwa kiki ky'oyimba so awo nawo Cindy yafunawo credit nti ye abazinyi baali batono ate ng'ebbanga lyenzize ndaba Cindy kiraga nti alina ttiimu y'abantu abazinyi ababeera ewaka oba si kyo baakozesa nga be bamu ku show zenze mulabako abeera n'abo abatono naye ne boona omusanga apafominga e Masaka ne boona omusanga apafominga Emityana ogyesingana nga babazinyi abayina era nga bw'otuna ne music engeri gye baali batambuliramu ku stage nga baflowinga kyekimu so nga ate nti Sheebah baasukka obungi nekikusumbuwa nga tosobola kuflowinga kyekimu nabo kubanga baali bangi so eyo ensonga nga nkulu nnyo nayo emu ku gye tutasobola kubuusa maaso ensonga ey'okulala nti gye tutasobola kubuusa maaso nti Sheebah ng'ogyeko performance kino ndowooza kibeere kyakulabirako oba okuyiga eri abantu obutakozesa busungu bungi nti Sheebah nze nja kulowooza nti kyandibanga ne Jeff kyekimu ku byali byamuganya ng'akimanyi nti oli short tempered oluusi obusungu onyiiga mangu nnyo nawe badde watannaba kwetaagisa kunyiiga ne wakwogeza ekintu ekyamu bw'otuna ku interview yasookayo gye wavumirako bano baseeguya oba gye mwanyiigiramuko yasanyusa abantu bangi naye ate era yanyiiza abantu bangi kati nga kiraga nti oli omukulu abadde awangadde nnyo naawe n'ebimu ku bintu ebyali byamuganisa okuba nti takukkiriza kugenda mu battle kyandibanga ye akumanyi nti obusungu bw'onyiiga mangu nnyo ova kantu katono nnyo n'okyankalana ekyo nakyo kyakusuuza obubonero bwali bw'amaanyi nnyo okuviira ddala ye emabega nga zi-interview zibaze bazigobera ne bamanya nti ono ye ku neeyisaayi yandibanga mbutuufu so Uganda beetaaga nnyo abantu ababawa ku kitiibwa abantu ababawa ku mpisa then n'abamu ku bantu abaludde mu industry kubanga bangi ku bo balina bye bakoze ebimu nga tobisasulidde naye akantu akatono bwe kati ne kakunyiiza so naawe waaliwo gundi ne baga nti katugende tumulaga empisa emu ku nsonga endala enkulu ennyo yakubisa Sheebah battle ate nga buli muntu ali mu bulamu buno obw'ekitangaala osaanye okubeera ng'ekintu kino kyegendereza nnyo tuyige okubeera nti no bw'obeera nga obadde oliko w'otuuse tulina okufuga olulimi bangi ku bantu ku ffe abamu tulina embeera ze twalimu nga wali oli mu bulamu bubi nnyo ng'obwavu bwali bungi wali oyambika bubi bannayuganda bano ne bajja nga babaako engeri gye bakusitulamu kino tekigenda eri Sheebah yekka bangi ku bantu kino kintu kibasudde nnyo okubeera nti oliko w'otuuse nga bannayuganda be bakutuusizaawo naye gwe n'otandika okwogera mu ngeri eringa ebaduulira Sheebah okuvaayo n'ogamba nti olina amaka oyinza okuba gwalowooza nti okigamba Cindy naye waliwo abamu ku bo nga byaba baluma kubanga eriyo bangi abakuwagira nga ye ne landlord amubanja emyezi 6 neyeevaamu akasenaga nti nteekeddwa okusasula Sheebah ono so bangi ku bantu abana abatuwagira bo balina engeri gye batwagala okubeera nti ne bwobeera nga oliko bw'otuuse kyogere naye mu ngeri etalaga kubeera nti oba ŋŋambe ntya oba etalaga nti oli excited kubanga kiina engeri bo kye kibasimulamu emitima ne balengera ng'abantu abali b'oli mu kuduulira kubanga bangi ku bo beerekereza balinnya na booda okujja mu shoyo balinnya naki kati oguze emmotoka oli mu beeragirako omaze okuzimba ebizimbe balandulodi abamu babanja n'obbabanja neyeerekereza nagamba nti anteekeddwa so abantu ffenna tuteekeddwa okuba nga twegendereza ensonga eyo okugyewala ennyo obutabeerako ngeri gy'olaga mu maanyi olw'okuba oliko bw'otuuse ofunye ekizimbe eky'amaanyi oguze emmotoka ey'ebbeeyi oliko okugamba bulamu bw'olinyisizaamuko abantu bano nakigambyeko jjo nabadde njogerako ne Ronald Mayinja naye kimugamba nti abantu bano bo balinga baagala okutulaba nti tubeere nnyo mu bulamu obubafaanana ye abeera akuwagira akaddakiika konna akaafunawo n'amanya nti otuuse ku bulamu obumusingako kati olina okuyiiya ate engeri gy'obumaneginga ennyo abagoberedde obulungi ennyo ebintu bya Alien Skin mubirabye abantu bagenda okuwagira Alien Skin si lwakuba nti yali amanyi nnyo okuyimba si lwakuba nti yali alina ennyimba nnyingi abantu bonna okuyiwa ku Freedom City nedda bagenda bamuwagire reason being munaku munnaabwe
beetaaga omuntu oyo ali mu bulamu obubafaanana ne baga nti katugende twerekereze tusobole okuba nga tukwata akasente kano okubeera nti no tugenda tukawe munaku munnaffe. Olunaku lubaakera ku makya ne bakitegeera ne baga nti gwe tuwagira si munaku aliko ewalala gye yajja ssente empitirivu ennyo n'atandika okwogera bwaguze emmotoka bwakoze biki ebyaggwawo muzze mu bigoberera ebyamutuukako. Ezo example entuufu ekulaga nti abantu baagala bantu babafaanana. Omuyimbi yenna bw'obanga osobodde okuba nga otegeka ekivulu n'ogula eryato, otegesa ekivulu n'ozimba kalina, otegesa ekivulu n'ozimba ennyimba z'abapangisa, olina bintu by'okoze. Fuba nnyo okulaba nti ekintu ekyo osigala okikuumye nnyo okukakasa nti bano abantu abakuwadde nusu mutwalo ate osigala ofaanana bo. Woonoovera n'olaga olunaku lumu nti nno wuuno obafaananye oba obaawukanyeko mu ndowooza n'enfaanana, kigenda kubeera nga kikuleetera ebizibu. So kikulaga nti Sheebah sigamba nti oyimba bubi. Sheebah sigamba nti no olina ennyimba nfu. Sheebah osinga Cindy hits. Kubanga Cindy yatuuka okuyimba nga n'ennyimba ezimu waliwo nali nga bamu bawagizi ba Cindy naye nga bamugamba mbulira ennyimba za Cindy nnya nga tazimanyi naye nga yakugamba nti awagira Cindy. Si lwa nsonga nti amanyi nnyo okuyimba, si lwa nsonga nti yali akusinga hits, si lwa nsonga nti oba yali yakusinga okwambala, si lwa nsonga nti kubanga ku stage wali organized nnyo mu ngeri y'okwambala wateekamu ssente mpitirivu nnyo naye abantu byonna ebintu batuuka okuba nga tebabiraba nga kibaluma kiri eki olunaku lwakera ku makya n'obaduulira n'obalaga nti no oyina amaka ng'ate bo abajja ne bakuwa nusu mutwalo mu shoyo baleka ne balandiroodi emabega bababanja baleka bababanja emyezi nga mukaga naye n'agamba kange nempagira Sheebah olw'okubanyumira. Kati bw'okera ku makya gwe n'oteekawo embeera eraga nti no oyawukanye ku bulamu obwawukanako oli omuntu akuwa nusu kikumi akuwa nusu mutwalo oyo wabeerawo challenge y'amaanyi nnyo. So akantu ako kakulu nnyo Sheebah ke kamu ku baakukubisa bato, ke kamu ku bantu akakuvumisa ku social media, ke kamu ku buntu obukulagisa nga gwe atalina kyotaakola ng'ate byaddala wakola nnyo, music wamuyina ohisi zonna wazikuba wadde nga aliwo obuwa obwalema obw'obuntu naye bba abantu tebakukuba lwakuba nti no wayimba bubi, tebakuba nti olina hits. Kasi tooteekawo embeera eraga nti oddidde bali abantu bano abalabika okuba nti no oyawukanye mu mbeera eri munaku munnaabwe. Sijja kuba byakulabirako by'abayimbi naye nga bangi we bali wano nga bazze bateekawo eyo embeera okulaga nti no kasoolaga nti no oyawukana naye obuzibu buba bukujjidde. So akantu ako kakulu nnyo twagadde okwogerako olunaku olw'olwaleero. Buli serebu yenna gy'oli togezaawo okuteekawo mbeera yonna eyawukana ku muntu oli akujja from zero to hero gwe n'olaga nti no tokyalina ky'omugamba obeera olowooza nti no okigambye ono naye ng'ate ebiseera ebisinga kiba kirina engeri gyekikwafekitingamu era nga kikwatte ku bantu bangi nnyo. Era tetujja gamba nti yakulaba tetujja gamba nti walina hits, tetujja gamba nti naye akantu kubanga abantu abasinga okuba obubi n'omunaku kati be basinga obungi. Kati gwe bw'oteekawo embeera eraga nti gw'oli bulungi baba bategeeza nti genda onoonye abantu abali bulungi banno fe abanaku twesonyiwe. Kati mweyo embeera. So akantu kakulu nnyo keetaaga okwegendereza buli muyimbi yenna oba buli muntu yenna ali mu limelight olina okwegendereza ekigambo ekyo n'okyewala nnyo obutateekawo kantu konna kalaga nti oyawukana ku muntu oli. So ketwagadde okwogerako olunaku naye nga bato tugyebaza yali nnungi nnyo. Sheebah nkuwa credit nti olina akantu abantu abalalako batannaba kutegeera oyagala nnyo okulaba nti omukyala asituka. Wakyogera ku show ya Juliana Kanyomoozi n'okyogera ku show yali ya Spice yali ya Winnie Nwaji ozokyogerako abantu bo bakibuusizze kyamaaso naye nga kikulu nnyo. Eyo nja kukuwa credit nti oyagala nnyo okulaba nti oba abasajja bali waggulu naye n'abakyala bateekeddwa okuba nga tebasigala ate nga badominatinga mu ndongo ya Uganda. Eyo credit njikuwa abantu bagirowoozeko. Then n'ebirala bingi nnyo by'okoze ebirabibwako naye nga olina okwegendereza olulimi nti kiraga nti omukulu ono Jeff Kiwa kyeyava yateekawo eyo embeera ekyokulaba Sheebah era kyoteekeddwa okwewala olina okubeera n'omuntu manager wave wa Jeff Kiwa bw'omala okwawukana naye ekibadde kiriwo n'omala n'obeera ne Dirisa already yali atambulira mu ngalo era mu bigere bya Jeff Kiwa nga kiraga nti obadde okyali era kumpi mu bigere bye ebimu n'okuluŋŋamizibwa katoli independent tetunategeera manager wo gw'olina. Fuga olulimi ebigambo engeri gy'obifulumyamu obyogereddewa obyogera naani byo bikwata kuki otherwise bijja kuleetera ekizibu kubanga bangi ku bantu bo basigala bakanudde amaaso bato bw'ogivaamu ekuwanika oba ekusuula. Kati buno bwe budde obutuufu abantu okutandika okwetegereza bato ekuwanise oba bato esigadde kuziza wansi etya nga bo batunuulidde kikyozaako ekigenda okukuyamba okuwona ekyo. Fuga olulimi ekyo kimu.
okujjako ng'ogamba nti music mukoye leero ne muvaamu sina kirala kyenneeguya obugagga bwenfunye n'ebintu byenfunye bimmala naye bwobanga omanyi nti okyagala okwongera okuba bannayuganda fuga olulimi ekyo kimu ekyokulala teri muntu yeemalirira bw'ogamba nno tojja kufuna manager gwe buli kimu osobola okwemalira kuba manager oluusi yandibadde abaako engeri gyakuwabulamu wali ku bbato ng'ebigambo by'otaddewo ku bbato biri mu kamera ensi yonna eri mu biraba naye ng'ebigambo biwemula n'ebirala biyitivu nnyo byozoyitamu ng'oluusi singa obadde ne pyala oba wandibaddeko okubaako engeri gy'oluŋŋamizibwamuko so obuntu obugenda kukusuuza tukufiirwe nga tetukyakwagala nnyo mu music industry kubanga okulyetinzeewo competition otaddewo ebintu birabibwako bingi byotukoledde ng'abamu ku bantu okukusima kuba music industry n'ebyo ebintu bigenda kukusuuza funa manager nga bw'osobola ofune omuntu pyalawo omuntu omwogeziwo nga si buli kimu gwe kiteekeddwa kuva mu kamwako interview omuntu wakwagadde mbu gw'oteekeddwa ogikola obubudde bwonna buntu bwabwagaddemu ojja kwogeramu ebikyamu kubanga bizze bitulaga nti oli short temper onyiiga mangu obusungu bukujja from nowhere bujja kukusuuza kubanga eryera n'abeetegese okukusuuza mweyo embeera so ketwagadde okwogerako nnyo mwebale nnyo mwebale ddala okubanga mutulaba manya enze senior MC Madimu ku mutaka wa Kabaka okuva ku radio obuddeyo omuto wa bulijjo mwebale nnyo mwebale ddala bwetyo bwe twogedde olunaku leero mbakubiriza nnaku z'omwezi lumu tugenda wa David Lutalo e Masaka ku Maria Flow tosubwa egenda kuba ndongo eri yennyini gy'omanyi eyalagirwa omumanyi ye nannyini lukoba ye nannyini live ye nannyini kwagalwa abantu ate era ye nannyini empisa mu ggwanga Uganda so tubeereyoko